dakika kwiseko mukaga zokka ku ssaawa 3 tuyingiddewo. Thank you so much for keeping it NTV always and Spark TV. Ennaku z'omwezi tubala 29 ogw'omusanvu. Bye bye, only 2 days left for you to go. Tuyina ebijaguzo at the end of the month on the 31st. Yes, ku Friday, it's going to be Idi Adha. Tugenda okusala ekisolo, please. Get ready for me, kubanga that's what we know or what we do best on that day. Kusala bisolo and kugabirako abalala. Idi Adha in advance to all the Muslim brothers and sisters. 29th mubazaliwa ndabamu Joan Frida Nabwire. Greetings coming in from your brother Aitiwa Joshua. Happy birthday, Joan. And then Joseph Ndiamuhachi at Miracle. Okay. He says special birthday wishes to you, Nimusima Susan of Nyaihanga, Rwampara, Mbara district. Joseph Yaktumide Bwatyo. And Fahad, yes. Happy birthday to Nabatanzi Betty. Yeitali Solia Farid. Happy birthday, Betty. How are you, my dear? May God bless you. And then greetings coming in from Julie to her friend. God, where is this birthday before? Okay, yes. Birthday greetings from Julie to her very close friend, Oliver Kwikiriza. Happy birthday, Oliver. And then parents here are sending greetings to their little one, Ibrahim Senfuma, Daddy, ne Mami Kluthum, Batumira Baby Wawe, Nadamba Laila Senfuma, S1 Chivuli SS. Happy birthday to you, Laila, from Mami, Daddy, and all your siblings. Baniriza Nyo Nate Zefarida Mwasuze Mutya. All right, it's a Wednesday. Family issues. Tetugenda kwogera ku nkuza y'abaana because enkuza y'abaana eyo emataringa kikulu nnyo eri families zaffe mwe bava ne eggwanga okutwaliza awamu saako societies eyo gye muwangalira. So we won't tire okwogera ku nsonga eyo. And today, guess who I have? Imaam Kyeyune Sulaiman. Wali agenda otuyambako okwongera okubanguka mu ngeri gye tulina okuzaamu abaana ab'omugaso, abaana batuweesa ekitiibwa kuno ku nsi ne waggulu mu ahira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Twongedde okwaniriza. Alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogeddeko ku Idi. Waliwo bitubuusa amaaso. Leero lunaku lukulu kubanga emikolo gya hijja gitandise kati. Olumaze okusala subuhi emikolo gya hijja gitandise. Ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Dhulhijja wezitandika. Simanya waliyo. Era leero waliyo abakoze ne bannansi. Leero kayisanyo kakulu nnyo kaba kayisanyo. Abantu bava mu kibuga Makka ogenda mu Lusenyi Emina okutandika emikolo gya hijja gitandika leero nga 8 nga 9 10 gitambule paka 10 13 ne tulisaaka maaso esonga lunaku n'olwankizo emikolo gya hijja gitandise leero ezikira omwaka ogwedde bwali weebuti twali mu baasi nga tuva Makka tugenda kozi buli mwaka gwokola ekyo si ekikulu naye nga tugenda mu Lusenyi emikolo gya hijja gitandikira. N'okusala ebisolo ekigendwa si kusala nnyo bisolo ekikulu ekirimu kuwa banaku kanyama. Gwe n'oba tofunye kubanga okanako okafuna. Bukanako kano kaba special. Totera nnyo okuweza kale ennaku okunyama teyagadde naye oli bannaffe abamu nga ye ne waba akaagala tasobola kukafuna. Kati ekigendererwa kubatuusaako abeetaavu. Era ky'oba olaba nkubiriza banaasala okuba nti afuba nnyo okulaba nti asalira mu bifo ewali abeetaavu y'ennyama. Afuba nnyo okulaba era ky'olaba bannaffe eri baweereza eno nnyo mu Afrika kubanga bakimanyi ffe n'ensawo yaffe tetera kuba nywevu. Bw'osala ng'osalidde abalinawo banno obanga yozeza n'olinya mu ttaka oba nakyo kiryo. Ofuna naye osinga funa nga owadde bali lwaki olw'ensonga nti buli owa batalina ofuna ebintu ebi ekisooka bo tebasuula buli ofumba nga emiliyoni bagimala bagisuula osinga ofuna ekyokubiri bakusabira balirudi okulya kanyama Mungu amugaziiza oyo amwongere bulamu bulungi naye ono omugagga gwowadde ayinza okusabira ekyo
kya bulijjo oluusi n'ennyama gy'omuwadde si nnungi si ekiraasi gy'ayagala naye omunaku ayinza okugaa nti n'ennyama si kiraasi ya bigumba kati bano abanaku bafunamu nnyo bafuna ebintu ebi tebasuula ate bakusabira naye ate bano basuula oluusi ennyama si nnungi mutwale muyiwe kasasiro tayinza kugaa nti mbadde ndudde okulya kanyama mungu amugaziyize kati ekikulu ennyo kuba nti ennyama etuuka mu banaku ddala abeetaavu okusingako kubaliko obulungi embuzi nte ndiga ngamiya zezo bina bisolo bina olwo yadangamba nino sala sekoko nedda yatukiza bwemba siina za kisolo ndiwaddemu okusala ekinyonyi bw'aba talina musango talina buzibu akireke naye tasala kitali ku bina ebiyitibwa anaamu eba talina busobozi kusala ekimu ku bina ebina talina buzibu akireke nga olaba talina zikola hijja si lutalo akireke kati nekyo bwekiri tekimutwaza mu muliro tugenze ku baana weewaawo kakati mu famire waka wetuwangalira tujja tutandika abo ntandika ofuna results mpola omukomu wajjakamu ofuka bubiri busatu buna naye results ezigenda ziva mu kuwangala kwaffe ababiri byebirabo byaffe mu nsi projekiti yo gwe Farida egenda okubeera ebbeeyi mu bulamu bwo ye mwana wo si supermarketi sunjiro y'amafuta nakola hardware mu projekiti zonna ezikolebwa omwana Adamu teriyo projekiti ya bbeeyi nga mwana kyava abasajja mwezalira abaana bammwe abakyala basinga okwezalira baabwe anti mwe muzaala bangiko okusinga kufe buli kyokubawo kya bugagga omwana bw'akula asinga kweyunzikira nnyo eri mama okusinga taata we kituufu era ne Korani bw'egamba kati ova olaba nti abakyala basinga okuzaala ennyo abaana baabwe kubanga abaana bagenda bakula batandika okukwatibwa obujja ku bamama baabwe agabo nawa sente taata sente jazitolera mukazi wo weeri ate mama wange awo bivirako ebyokuwa sente ate kati tafune baganda be balala kakati projekiti yo esinga okuba ebbeeyi mu bulamu bwe mwana wo ogitunuuliranga bwefa ekusala nnyo bweyitamu era byeoba osanga beeyagala mu bukadde n'okumwanjula ku mikolo mutabani wange muwala wange ayimuka ababuuzeeko waliwo osanga tayinza muyimusa mu bantu kubanga projekiti yafa alina 14 ayimusaako mu babiri naye nga bali awo lwaki projekiti yafa talina bwagiragayo eswaza waliwo omwana aswaza olwokuba nti alina ssente olwaswaza oluusi ennyambala enfaanana ng'onoomulaga mu baana yo yanjule nti obuyigizi bwe bukomawo niwe olwoga nti kati oyo alina masters alina gundi yasomera gindi oyo naye nga batugaana okusosera mu baana project anti kati yega nti project okusosola si kirungi era tekikirizibwa naye bu project weeyitamu eba nnyangu tekuswaza nawe ogyogerera naye okuyitamu oteekeddwa okuteekamu kiva ku gwe omuzadde oteekeddwa okuteekamu obuteebaka supervision okuba nti towumula bwewummula bweweebaka egenda kufa kakati eyo projekiti okuyitamu etandika nga tulonda maama ennonda ya maama ne taata alina akakwate ku projekiti oba eneefa oba eneyitamu bituzizaayo tuddayo eri mabega nga tulonda maama oba taata w'omwana kubanga ebiseera ebisinga abaana bafaanana nnyo amu ku babiri batera kutwala enkola zaabwe kati ennonda yo gyolondamu taata w'omwana ennonda yo gyolondamu maama w'omwana kikulu ku mwana gwe mugenda ofuna waliwo ekigambo ekigaa nti takhayyaru linutufikum fa ina al-iqda sas obanga olonda akatiba kegendereze kubanga akatiba bekafaanana buloka bwefaanana akatiba okamanyi kano kebakubiramu amatafaali bwe kaba kagoma buloka esobola okutereera nga bwe kaba kafaanana wekateeka wali iko wekafunya buloka kati oba olonda akatiba mogenda okubumbira buloka zo oteekeddwa okuketegereza kubanga bwe kafaanana ye buloka kigenda ofulumya naye ne bategeeza bafumbo mu ndabika otunulidde endabika mu byonna n'empisa mu byonna ate kati sa buloka egoma ennyumba eba neetereera kasita egoma osobola okwongerawo omusenyu nga guwerako ne guzibikirako ekyo kiba kitegeeza olese bakugu balala abajja otereeza omwana eno mu bukulu nti sebo kati ate owabye ennyabo weegendereze ebyo bisobokera
nga bamubuulira mu bufumbo yatabuka dda buli kimu akyonoonye nti nyebo bakansala bambaleeti ba lwaki tumenyekana ekyo tutiririze eno wansi. Naye waliyo omuntu atabuulirirwa ne bw'abanga mugezi ne bw'aba mulungi atya. Anti era esobola okuba nga bbulooka yatereera naye baddawo ne bakwako ka fulasita. Kati ennonda kikulu bwe tumala okulonda ne tugenda mu kifo mugenda okuwangalira ba neighbors bano tuwangalira wali balaga mipiira bano batamiivu bano banankani kati osobola okujjawo omwana awo baliraano baffe balaga mipiira bano balaga batamiivu bano bazanya matatu bano ne bafuuta njaga tuwangalidde si walungi kuliza mwana emikisa gy'okujjawo project nebanga ejja kuba ntuufu mitono. Kakati ebifo era oba ofubye nnyo okujjamu omwana oba olwanye kati mu areas ezirina okuba nga zeegenderezebwa gy'emyaka okuva ku myaka 5 paka 12 omwana o project efiirawo nnyo oba weeramira era byonna byagala oteeka mu mwana wo byanabeera mu bukulu olwanira ku myaka 5 12. Lwaki omwana ono ajja akula ayita mu bintu bingi asooka n'abanga ky'omugaa kyakola time neetuuka ng'okimugamba ng'ajja kukikola naye naakuddamu alyoka akikola time neetuuka n'okimugamba n'alindamu. Kati wakati w'emyaka 3 4 5 kyonna ky'omugamba kyakola fukaawo kyonna ky'omugamba. Kati wayingira mu 6 asooka kuddamu olwo yeetegeerera atandise okutegeera. Kati wayingira 13 ayinza okugaa nti ekyo kyankya ekyokulabirako olwo oluyinga lwayinga lulaze anti kati wakeerewa walina bikola luli emabega wenzijaawo esooka kati ekyokulabirako omwana w'emyaka 5 6 oyinza omugaa nti gende wenayiba omuganda tuwekambe nagenda nakaleeta namugaddayo omugamba tuwe ku munnyo nagenda naye waliwo ajja okugaa nti lwaki byonna tebintumala lumu kati sooka byonna obijjukira obiŋŋambe lumu kuba naakavaayo kati ate onzizaayo kati kozesa nnyo omukisa nga by'omugaabi akola atakoowa omuteekemu ebibyo awo ng'aliko 5 6 kubanga ky'omugamba kyakola ky'omugaa kyakola neewe omuzeeyo emirundi 3 takowa. By the way n'okugendewa neiba yabanyumirwa kubanga atambula kati mu kaseera ako ng'akyawulira bibyo byokka natandika kuteekamu bibye wena okuteramu ebibyo. Primary level kikulu nnyo mu bulamu P1 to P7 anti egyo emyaka 5 6 paka 12 awo wakulu nnyo era tulaba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ku myaka egyo yali agenze kulunda yali agenze soma primary era nti zonna papers yakola yazifuna mwaka ako yagenda okulunda ayiga obugumiikiriza kubanga okulunda embuzi n'endiga biri stubborn oba tulina bugumiikiriza oyinza obikuba buli kanako n'obisaawula amagulu bitomera birina emputtu birwana. Ekyokubiri ayige nti obulamu bw'ensi bugumu omuntu okuba nti anaaba mukozi alina kusooka kubanga afudde wansi nga mugumiikiriza. Ekyokusatu ayige ekisa ezo ensolo buli muntu alunda ennyo ebisolo afuna ekisa naye jjukira nti mu bulamu bw'omuntu yeetagisa nnyo obugumiikiriza nga tolina bugumiikiriza emmooka ogivuga mu kibuga omwo ojja kulwana ba booda ojja vuma abantu ojja vuma ba takisi obatomere otuuke waka ng'olwanya emirundi ng'ena. Kati obugumiikiriza kikulu nnyo naye babuyigirawa wakati w'emyaka 5 6 paka 12 obugenda okugasa gy'olaga. Kati wano omwana wange omuto w'emyaka gino w'omulembe guno muyigiriza nti obugumiikiriza mu byokulya okireeta n'okiteekaawo ng'okimanyi akyagala nnyo n'okiteekaawo naakulaga sayini zonna nti akyetaaga omuga linda ng'okigenderedde oyigiriza mutima gwe bugumiikiriza. Noleeta ekyokunywa noleeta olugoye noleeta akagatto nunga akagatto kako neerindako kambala kubanga obugumiikiriza principle y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu ne ku mirimu gye tukolera n'ewaka mu bufumbo na yonna gy'ogenda okuyita nga tolina omutima gwo tegugumiikirizaamu toyinza kukola toyinza kubaawo toyinza kubangala na banno. Kati bwagezaako kibaka okijjawo mukola ntya ekibonerezo naye nga tusuubira okuba nti oba omutendesi tasula kijjawo. Obugumiikiriza kikulu ekisa
abeera n'ekisaani mu banne si kulwana kukuba kyolega nti ye byamuwoleza ku nsiko nga alina okuyiga ekisa ensolo ezo balime zikuba nnyo kubanga gyalaga mu maaso obulamu bwetaaga obugumikiza bwetaaga ekisa ekirala obuzira ashujaa obuzira kati omwana wange ani kati olaba ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda mu nsiko okulunda mu ttale ettale oyagala tuyagala olina okuba omuzira okusinkana ebintu ebizibuzibu agasota sigga n'ensolo enkambwe oba oluusi mulwanaganye oluusi egenzi kati awo omutima guyigamu obuvumu kati omwana waffe ogenda muyiza otya obuvumu n'obuzira alina ogendako mukyalo bamugee twala embuzi ku ttale so si kubeera nomuzikalina ku teerizi ku shawa kuki nga n'ekiyenje akitya agendeko mu kyalo bamugee ntwale embuzi gikimeyo asange sekeesa kati agenda ova mu kyalo emyezi ebiri gyamazeeyo muholidde aba tesasobola kutya kiko ennembe emusukaali kubanga byalabye ng'atwalayo ng'embuzi ebyo nno bikulu bireeta obuzira si bibana abasajja bosanga bikulu sisobola bomulagira wano e Kampala kizibu kati nemugamba sala oluguudo Kampala road nedda bagenda kumutomera newali kitimba kisobola omuluma okusala oluguudo si buzira eba tekiniki kugundiza e Kampala omwana aba muzira obo si buzira abaana abakulidde mu byalo balina ebintu bingi byebasingako abo mu kibuga wadde ate nabo mu kibuga bina byebasinga abeeri bonna buli omu yeetaaga embeera zombi tuzeetaaga kubanga kati obugunjufu n'obugezi n'okuba nti otegera ku supiidi ate biri mu kibuga ate mu kyalo entegira nebanga eri sulo naye ate obuzira oweera bamuzira yinza okulabika kuba emisota nga 8 wakutuuka ku P5 yakuba emisota 8 naye waffe wasinyakulidde emisoto wange tasuubira kusangako ku misota anti kati tajja kuba muzira obulamu bwagenda mu maaso tajja kusobola kuba muzira obeera osanga omwami nga mukulu ensenene neyingira mu nyumba ensenene nolaba emisinde nebayita maid akube ki ekyo semaka omusajja omukulu omulamba semaka taliwo naye ati naye adduse emisinde ensenene mu nju agikube oba tegenda baluma gireke ejja kgenda obuzira obwo bwetaagisa mu bulamu omubbi azze ewaka semaka yekwese wansi w'ekitanda kakati ajja ati ye omukyala agenda kwekwekawa bwabanga semaka yekwese wansi w'ekitanda omukyala agenda kwekwekawa aba alina kusimamu kinnya nazzaawo ettaka n'ayingira mu kinaabiro kati emyaka egyo yakolako pepa 4 okugumiikiriza ekisa obuzira n'okufumitiriza eno ekyokufumitiza si kyaffe ekyo kyabannabbi kubanga yalinanga okutufumitiriza eno ensi yajja weeri eggulu lino ani yaliteekawo nga nonye yamutonda era mu bukulu wotegeera nti pepa ze zonna yaziyita kubanga byamulabikako nnyo nnyo nga musajja wa kisa musajja mugumiikiriza muzira atatiitira yali musajja muzira kati wakati w'emyaka primary level wakulu nnyo nnyo oteramu byonna byetwetaaga mu mwana waffe olw'ensonga nti bikyasobola omutuulamu ekyobuzira kino nkyayagala okwongera okukinyonyoka ekibadde kiba kirungi kikuyamba okuyita mu mbeera ezisinga obungi nga oba oliawo tokoseddwa nnyo naye lwaki fena tulina kuggwera mu kyalo lwaki bona balina kuggwera mu kyalo tulina wano ngeri waliwo abaana batalina byalo nga babazaalidde kuno kyebamanyi beeyazike tolina kugenda kifuna ekyo gwe tokimanyi nti bagendeko ewa mikwano gyabwe mu kyalo tolina bwogenda kifuna ng'oli mu kibuga era nga waliwo nebyolaba ebimu nga obeera mu kyalo ntajjako mu kibuga tolina ojja bifuna aba tutwaleko ekyankwanzi nga bwolaba nti waliwo bw'obeera mu kyalo nga waliwo tajja kufuna kasi tojja mu kibuga tojja bifuna kati obuzira tebusobola kujja above 12 busobola naye bubaleetimu era butawaanya era butawaanya busobola okujja naye butawaanya kati abukedde kati omwana omuwala bwe ntandika omunyigisa emmere ku myaka 10 abaleeti aginyiga abaleeti n'aginyiga obuzira ng'omanyi omuli omuka ogwo mu kibuga bananyiga nga ddagala bagenda zijjawo eza buli kanaku buveera endagala mweziri bazitunda akuba baziseera era ekyalo kyekiryomu obulungi ebintu byonna gwe kwenyini okimanyi nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama ng'alina omwezi ogwo yatwalibwa mu kyalo
wa Halima okuyonka kilometers 10 kuva e Makka era nakyo kina kiyamba ku future ye gyalaga mu maaso akulireko mu kyalo yavaayo n'emyaka ena yagenda n'omwezi ogwo yaddayo n'egi ena kati n'abeera kaataawo tunatandika ate okulonda kati obuzira kyekimu ku bintu ebyetaagisa okkeera oteeka mwana empisa neeyisa nga bagenyi bazze buli wokeera okutendeka 13 ojja kuwummula oba wali kooki mulungi kati ogenda tuula basse mu nkola bye babatendeka bw'okeerewa okutendeka 13 14 mbiro misinde kiboko oyongedde ku bigendo okukaddiya amangu okuba weregana abaana bakuze ogenda kwerega naye wakugoba ate takyakwatika nno anti abamaze ofuuka gukaddi yayo kati ate maanyi mangi kati n'ekirala ekirina okusibwako nnyo essira wakati w'emyaka 6 7 8 9 kasita giyingire 10 ogiyingire 10 ensula ensula y'abaana abawala n'abalenzi obaawula ebisenge kubaawula ebisenge olw'ensonga nti emyaka 9 10 omubiri gutandika okukola ekirungo ky'omukwano naye omwana waffe tamanyi kabenje kali mu mukwano awulira muli mubiri gwe ebintu bidevelopinga naye tamanyi gye biva nagyo biraga n'akabi akabirimu kati sitaani ayinza omutaataaganya n'ayagala testinge tunobaawula ensula omwana yampeereza message mukulu ali ku social media nagamba mwannyina owa maama we ne taata we amutawaanya amuseduusinga kati emyaka bagenda mu 5 naye tamanyi nagwaki ensula kikulu ekyo nno kyabazadde bye balina okumanya nti ensula y'abaana bano naye bwe mbaawula ebisenge nga kiri wano kiri korido yebaawula wabanga alina ekimutawaanya enjawula ya miteeko esatu bw'oba nga waliwo obusobozi enjawulo esooka bw'oba olina obusobozi buli omu mweruumu ye newabeera Fatuma ne Aisha newabeera Ibula ne Isima buli omu mweruumu ye kyekisinga obulungi bwebanga waleti ekusobozesa bwekiba tekisobose abalenzi babeere n'ekyabwe n'abawala naye nga tebasuze wamu naye wakati mu security etagambika kubanga emyaka 10 11 kyekirungo kiba kimaze okutaba mu mubiri naye nga mwekize mu mubiri yetamanyi kabenje kakirimu kati bugira emyaka 15 12 ku 12 mba sina ngeri gyenyiza kimutendekamu singa kitali ate obeera namwonoone oba omugabi bigenda bizitowa tajja bitegeera biba bizitowa nnyo ku bwongo bwe bakwegendereza era nolaba ne bogenda mu education system basooka bawako butono ne bagenda bakigaziya bwobimuwa byonna mu bungi oba totabula mutabuli tajja bitegeera kati ensula esoose buli omu mweruumuye abalenzi ono mulenzi gundi ono mulenzi gundi tulina scenarios era nga waganya ebifo mwe bakulidde nakyo kikulu ennyo maama ddiiro taata mu ddiiro n'abaana mu ddiiro kati buzibu bw'amaanyi era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu nti mu bimu ku bireeta essanyu mu bulamu bw'omwanadamu arubau min assaada naye naga nti almaskanu alwasa ekimu okuwoomera obulamu buno ye Katonda okuba ekisulo ekigazi ngaekisulo ky'omuwosula kigazi bulungi ojja kufuna essanyu katebereza abantu abo eruumu eri egi babeerawo batya bagenda kufuna batya bo bennyini babiri bafuna batya essanyu ye abaana bagenda bakuza batya era ogenda kugyamu ki mu baana obafulumyako ebweru ne mumaliriza emikolo byonna bibakosa amaliririzi nga gali awo ebweru gabaliriza byonna bibakosa kati enjawulo eyokusatu bwe kiba nti abaana baffe balenzi babiri ensawo nfunda abaana babiri balenzi bajja kusula ku mufaliso gumu n'abawala babiri basule ku gumu buli omu muwe ekyokwebika kiki buli omu muwe ekyokwebika kiki emibiri tegyekoonako olwokuba nti emyaka gino 10 emibiri gitandika odevelopinga embeera endala ate sitaani tatudde yiwadde okimanyi nti abantu abakulu ng'ogyeko abafumbo abantu abakulu tebasula babiri ku buliri abakulu ne bwe tuba mukwano gwange mukyala muwala ebimuuza mu sisita yava mu kyalo tulina we tusula mu karuumu tuyiye ekibuga naye nga tusulako ne watabaawo kibaawo kyabulabe
tikibuteesiganga nambu why nyinza okwesiga ebikolwa by'obufumbo bw'ekikulu ekimu byatandikira ekyo abantu abakulu kabugumu byatandikira eyo nga bakiyisizaamu amaaso bakinyoomya ono brother wange nange ndi brother we ate tuyiiya tuli ku nnaku tuli ku kibuga katanda kaffe kamu kwe tugwa obudde buziba eyo kiro obudde omuntu nga yeebase omubiri guno guba ne changes nga muntu yeebase ng'oggyeko abafumba babiri mpozi no bebi ne mukadde we abalala tebasula bonna bwe kibanga embeera nga bwogee nti etunyize tewali kyakikolera tulina ennaku bwavu bungi abalenzi babiri enda situlano buli omu webulangiti yiye abalala bagana emitwe gikyuke ono ateeka eno nateeka eri so si wansi wa kikunta kimu muwulidde waliwo agayimu awasula mu lulumu embino si byammwe byabwe kubanga balina kingi ekyokuyiga katuwumulemu katono tulina Imaam Kyeyune tutunuulidde enkuza y'abaana tobaawo Well, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya tukyagenda mu maaso Imaam Kyeyune gwe tulina twogera engeri gye tuyinza okukuzaamu abaana nga tubateekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso yabadde atandika ennyonnyodde nti abaana kyekyobugagga ekisingawo obukulu ng'oggyeko bino bye tutwala ffe ng'ebyobugagga nina emmotoka zange 4 nina keeri zange 2 nina kino nina kiri abaana kyekyobugagga ekisinga yes Imaam twali twogera ku kyensula y'abaana naabuuza naye kakati omwana agwatya mu mukwano ne mwanyina nga sinakuddamu ekyo abaana bo bebakwano ba batuufu ffe tukulimba era tayimu etuuka naga nti fedda nakazi gwe twakulanga naye wano yalagawa tugaa nti aliyo emiti yana naye oba ensi yamukasuka naffe zitumanyi bulungi naye abaana tebasolaga nti baatugamba maama waffe aliwa bo bajja kunoonyayo mpaka naye ffe abagamba tuli bakwano b'essaawa zino tuli bakwano bo kati ate munya kimunjagalako era tulina kyetutwagalako naye ebituukamu bwe biti babuuza bubuuza ate nno n'abababuuza bamikwano gyo nnyo ne babawa ansa bawulira nti walwaddemu bayinza okujja ne bayitayo kakiro kasukaali ne babulawo ne bagenda naye emikwano gye egya ddala era gyolina okuwa obudde n'okulabirira n'otagivaamu be baana bo kuba ne balaga nti batugamba nti yagenda bulungi ali eyo bajja kunoonyayo naye ffe ani alina obudde bwo katunira transport ate tulina n'ebyokukola ebirala bingi kati abaana abato bo tebaliko byaggwa mu mukwano ye alina biri byawulira mu mubiri bibimutuma agala bigezesa ebyo byoggwa mu mukwano byammwe bakulu ebyo ye talina ebyo n'omukwano tagutegeera tanagumanya ate wabigezesa ne bimukolera ng'agenze naye tamanyi bulayi bukirimu engeri gyakosebwamu nagyakosamu munne na results tazimanyiye kakyovulaba wakati w'emyaka egyo omuzadde alina okwegenza nnyo omwana ate bwe kituuka ku mwana ow'obuwala ne gujja bagira kubanga ye akosebwa mangu okusingako omulenzi era kyolaba omwana ow'obuwala waweza emyaka 9-10 taddamu kukyala bino byagende wa jjajja genda omulire wasenga gindi omulire wa tata anko gindi ate mbadde nga wayina okutandika ogende wasenga anti obuzibu bujjira buluwa security gy'omuwa bayi tebajja gimuwa ajja kujja wasenga awe waliwo akavubuka musulaawo gwe tebafaayo gwe oyinza okukwata omutuma ku dduuka ku saa 2 za kiro buba mutuma n'asanga abavubuka bali ku matatu ku kaduuka awo bamugayo ebigambo myaka kati ate bw'aba oyagala agende mbasenga abe ne baani myaka 4-5-6 naye kasi alabikako obuufu bw'okuba nti afuse mukyala abeera awo bw'amala senior 6 ate asobola okuddamu n'akyala kubanga aba ayize bwe nkola kino mba nkosa kino bwe nkola kino nvaamu bino bwe nkola kino nfiirwa bino ate waliwo nera batuukayo n'atayiga era najja amala gakola bintu byasanze naye omwana wa P7 senior 1-2 omuwala takyala ku ssomero waka kisulo waka olw'ensonga nti gwe ndabira gy'omulabirira ninga gy'omukumamu project yo esobola okuba nga eba eyitamu bulungi eba successful gwena byobala eri gy'ogenda omuweza tebabiriiko
tebajja bissaako ssira babigayo. Era bw'otunuulira cases ezibeera ku masomero nti abaana abawala nalina olubuto noono tekira kuva nnyo waka wano gye bayagenda okukyala okuwummula. Nengende wa anko gundi wali omuvubuka, nengende wasinga gundi wali omuvubuka, wali nengende waliyo. Ebiseera ebisinga wano ewaka ate wo omuzadde atera okissaako essira. Naye kati gye batera okulaga watera okuvaayo obuzibu. Bino nno tubyogera siga nti mitima bibi nti katulaba abaana babagaana okugenda okukyala. Tulina bye tubala mu maaso tufune projekiti ennungi. Kituufu nzijukidde mu mukadde wange lumu nali nfulumye mu nnyumba ngenze wali ku abakozi bwebasula abalima mu lusuku kati ye ng'afulumye yambadde gambusi agenda kulambula mu lusuku nansanga nga nyimiridde awo tunyumya nagamba oti oti munda ye aba akitegeera kati ate abala ayinza obutakifaako naye nga tekyabulabe kati emyaka egyo gyakwegendereza mu kusula mu kukyala n'abagenyi abajja okukyala ewaka era nabo. Ekirala emyaka 9-10 maama ne taata bateekeddwa okuba nga abasembera nnyo eri abaana baba n'ebizibu nga tenagwa bigamba. Maama muli wala taata ate yasooka okuba ewaki ewala wakati awo nga talina wazibawo okubatuukako. Asobola okubeerawo nga oli omuvubuka obagula geeti ng'alina engeri gyamutawanyaamu naye nga talina wakigamba maama maama mukambwe muzibu ate taata ye yasukka kati nabeeraawo talina magezi gakikolera tamanyi ngeri gyanza kivuunukamu naye bw'osanga nga wali waggula omutima eri abaana bo n'obasembeza akubulira. Era omukadde akubirizibwa nnyo okuggula omutima eri abato. Bwekituuka kufa abasajja gy'okoma okuggala omutima gwe eri abaana bo mu buto nabo gye bagenda okuggala eryabwe ng'obukaddiye nga bakuze. Ate ng'ofunye n'entondo olyoka obakolimira kinyonyoke. Babuze omusajja oyo teyazala ku baana obulwadde bumuluma n'akatunda obutundo bw'okumirisa eddagala talina naye nga abaana mwe bali bakanso babanka mu kibuga tebayinza gga nti twalire taata waffe akatunda. Waggala omutima gwo mu buto gye bali nabo kabakuggalireyo. Mutuuka okuziika ebyo si bya Katonda. Ebyo si bya Katonda. Mutuuka okuziika n'olaba emmoloka ezivaayo muvaamu abavubuka bafaanana omusajja omugenzi naye nti bati bano nti abo batabani b'oyo bulijjo baliridda wa laba akayimba kadde asulamu bulijjo baliridda wa nti badde mu kibuga. Yabeesamba nnyo mu buto. Omuzadde omwami akaanako ka mwezi 2-3 olutumayo waka nga katunula kosookerako dakiika ezi ng'okasitula ng'okabuusaamu ng'okanuunako kutumwa katono ne kuputama ng'okamwenyisa ng'okabaddiza. Oba ogadde oba ozibye olutindo lw'amaanyi oba ozimbye olutindo lw'amaanyi wakati wo naye mu bukulu gy'alaga. Ate kana akasuumuuseemu akatali kakusa. Era bonna bw'okomawo tebakubuuliza eri. Ani yambuuza nze Isima bulungi oli otya? Olengerako kanoko alingiza bulingiza bw'ati. Anti wasuka obukambwe kituki okujjaawo omwana wajja akwehaaga akubuuza ogwo omwomu oba kale kukwate mu ngalo amala yagenda naye babeera eri ku luggi gye babuuliza amakulu beesambye bagenda kwesamba mu bukulu. Jjukira nti kati wano amaanyi g'ogayina g'oyiga ka sukaali n'oyiga ka fees n'oyiga ak'okulya medical time etuuka ne bikyuka n'onafuba n'otuule waka nga bebayigga kati bagano bikuleetera olyawo ekyumba ekikulume n'akatunda era waŋŋambye enywa ennyo n'esina byakunywa otandike boogerako ku kyalo omwana bakolimire nga ne bebakolimire tebikyabakwata anti bwekooza kino bwekikoma bwebanga gwe muli taata balyazamanyiza ate era bikwata ekikolimo kiyitamu nga bebakulyazamanyiza ekituufu naye obanga gwe balyazamanyiza gwe kennyini. Ebiseera ebisinga abasajja kizibu situla ku mwana we. Era nze bwe nsanga omwami ng'atambula ne mukyala we nga yakutte bbebi nga nnamu omutwalo ngumuwa kyabuvunaanyizibwa nnyo kya bugunjufu. Kati abaana tebasaana kugalya nnyo mitima bwekituuka ku baana abawala be basinga okuba n'ebizibu kubanga bo ensi balaba mangu. Kasita ng'emyaka 12-13 abalabika mangu nnyo. Bw'ojja kuzina ensi ezaffe naye bannaffe baganda ffe bano abavuzi ba boodabooda baddeko empisa
bakuba wagagambo bagamba abaana bato mwana muto bamugemye ekigambo kimusinga obukulu naye ate n'ebinki bagenda kuzaala aye anti awuzanze muzaala era birambo ajja kubata muzaala kati olwokuba nti abaana abawala basanga ebizibu bingi nga bakatandikamu bwe bati katono ateekeddwa okuba nga nawe ajja addukira bamuwa ku magezi kati ate aba yaggalawo omutima maama yaguggalawo naye bamwesamba afunye emikwano emirala ajja afuna emikwano emirala egimusika egimugamba nti kati ajja kuwa ssente yagambye eki nti bwati ne bwati kati bwekkiriza ajja kuwa ssente ngwenjala ssente bweziti olwo avudde mulayini kati emyaka egyo 8 9 10 buli stage neriko ebyayo 11 12 13 awo gwadde okimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina omusajja nga muju omuju ng'alina azina akaana binakasitula n'akanywegera n'akazaawo omuju n'amubuuza nti kunywegera obwana obuto n'obutali bubunti namugamba nti ffe situbikola ebyo namugamba nti falidhalika nazaa allahu rahma min qulubikum yensonga lwaki temulina kisa mu mitima amakulu omuntu yenna ayagala okuba n'ekisa mu mutima ateekeddwa okuba nga anywegera abato ekisa kyonna mu bulamu bwe okuba nga olina ekisa mu mutima osembeza abato omukwano gwo n'abato okusembeza abato oba wuwo oba si wuwo muyinza okuba mutudde awo ne wajjiwa bebi nga wa myezi 9 10 ayavula bw'ati najjanga bayitako n'agenda walampa omuntu wati nombuuza wuwo nti simumanyi lwaki ayiseeko ono noono nawalampa oli abatunulira bw'ati n'agamba nti maama siri ku batujjo n'alaba munne ng'omwana kiba alina instinct gy'afuna bwe tulaba ntugamba nti balina magezi gwefuna abantu bano bateekewo omuteeke wansi ojja kulaba nga ayita ku balala n'abaku bwagendako n'amuwalampa alaba omuntu alina emitima omutima gwe nga muggulu eri abato alina ekisa bo bennyini nga bayimiddewo bwe bati era alina ekisa batandise dde okulaga sayini eziraga nti yangu mu butonde bwe kiba kati ekisa naffe tutaaga ekisa mitima gyokumya okuggulirawo eri abato oba wuwo oba si wuwo ekisa kijja mu mutima gwo kati abaana abawala beetagisa nnyo okuba nti abazadde baabwe babasembeza kubanga bafuna ebisomezebwa bingi okusomezebwa kuba kungi nnyo ne security okuba nga yamaanyi mu kusula mu kwegendereza olite oluusi oyinza okugaana abaami abavukamu okujja okusula ewolwo abaana bo bawala bano abakyalina endowooza ogaana abagenyigenya abasajja olw'abaana ab'obuwala tojja kufunamu bano bakojja musooke mubeere wammwe ate era ensobi ziba nnyo bakojja ensobi ziba nnyo bakojja ba anko bamunywa ensobi basooke balindemu obaleete nga buto nnyo oba kasi bayingira emyaka obanga bamaze kufuuka bakyala bakulu ngage kasi tamala senior 6 kati byakola bamanyi results kubanga asomye agaziya obwo ng'ategedde naye P7 senior 12 eri awo ye aba talina kyamanyi n'akabenja akakirimu tamanyi kati eno abaana abalenzi bwe bali badde kusaidia abawala n'abaana abalenzi bafuna okusomezebwa okuveera mu bakyala lwakuba mu butonde bw'omwana omuwala ate ye oluusi ate ategeera mangu ebyomukwano singa omulenzi omukyala asobola omuwa $5,000 n'agenda n'anyumiza ku banne nti omukyala oyo yampa $5,000 naye omwana omuwala singa omusajja amuwa $5,000 amanyirawo ono alina kyayagala era asirika asobola okusirika natanyumya kubanga naye ate ono anyumya tamanyi kubanga mu butonde ye omulenzi alwa otegeera era abaleeti okutegeera ebyomukwano ate omukyala okuba nti ye field ye muyamejaringa ategeera mangu birinakyo kati mu age eyo tetugaye nti agwatya mu mukwano ne brother we ebyo si byagwa mu mukwano byo aba biwulira buwulizi nayagala bigezese kati ate oluusi ne bimuzaalira bwe tujja ku byenjigiriza imaamu omanyi tukyalina abantu abakyalowooza nti okusomesa omwana naddala omuwala kumala biseera kikulu nnyo olw'ensonga nti omwana omuwala ye beeringi kwetufunira generation yegenda okuddako mu maaso omwana omuwala ye maama yagenda okulera abato kati oba tasomye agenda balera ati
bw'aba tasomye kugamba ffe bamama baffe basoma ekiryawo naye batwagaliza nnyo anti ogwo omulembe bwe gutwe gwali era bali tebasomye naye bafunanga okusoma kuli informal bagunjulwanga okusoma kwa miteekero waliwo formal education ne informal kati bo bafunanga okutali kwa kusomero kati ate ffe tufokasinze nnyo ku formal informal netugisuula ate nga nkulu nayo kubanga amagezi amazaali gye gasibuka okugamba nti bamama baffe tebasoma naye batukuza basoma lwakuba tekwali kwa kusomero kufuna diguri era kyobalaba basulanga okubudaabuda ne bateekateeka n'omwana omulala era ne babateekateeka ne bafumba bulungi okusinga ate mu abafomo mu muntu gwe yabugoja nze ndi wa informal abafomo education bagoya olugoye waka yotagambika n'okusinga ate washing machine kati okusoma kukulu era kwetaagisa nnyo kati bodda ku byeddiini kati njagala ombuli omwana omuwala atuuse mu mbeera ze ez'omwezi alina okumanya enkolagana n'esswala atuuse mu mbeera ze ez'omwezi alina okumanya enkolagana n'okusiiba embeera ziweddeko n'anaaba atya kati nga tasomera n'abitegeera atya anaabikola atya ateekeddwa okuba nga asomera ddala eddala kati okusoma si kwa kuyisa mu maaso kukulu kati ekirala kyetwandikonyeeko era awo ku age eyo empisa neeyisa naye tujjukira nti eneeyisa y'abaana bo totegana bagamba kola bukozi bajja kulaba bakoppa nnyo byokola okusinga bye bagamba oba okera kwebaka bajja kwebaka tobuuza ku kyalo taata avuga emmoloka vumala bano vuga bubi talina magezi laba ono akiteeka mu bwongo naye wali wavuga eyo wajja okola ki mpisa bakoppa nnyo bye tukola olaba ffe abasiraamu oba osaala gino kulaba akaana ka mwaka gumu n'ekitundu nga kakola ki nga kakola bwe kati tokagambangako nga kajjayo akagalo bwe kati nga kagenda wansi naye kaba kakulaga ki nti nze nkoppa byokola ggwe byongamba totegana era kyonna kyoyala okuteeka mu mwana wo kola kikole okusinga omugamba naye fuba akulabe kasita akulaba bwati gumu 2 3 4 agenda kikola era yamanya kyekituufu era ofubanga nnyo okulaba nti abaana bo bakulaba okola bituufu byokka ebifu bikweke kubanga ye akimanyi tokola kifu akimanyi tokola kifu batugambako omwana omuwala ali ku secondary omukwata alina boyfriend ne banyinga nyo bayita omuzadde n'abasekerera naga nti omuyita omuzadde muba temukyankubye nti kulwaki amumanyi naye tiyanyiga kigambo neki amakulu kiba kubanga kifu kyemwagala okunkubira yandibadde yakola ki amumanyi naye teyankuba kati mwagala kunkubira ki era kasita mba mponya ekiboko zammwe kati abo kyebakola bamwita bagaa nti omuvuko nomumanyi nti tebanyiga kigambo ga nti linda kuba kuleeta ebintu by'omwana otwale agenda kutunuunira abaki abalala kubanga oba wakimanya n'otamusiinya nako nti kino kifu yamanyi nti gwe kyomanyi kati tokimanya n'otakigaana kiba kituufu kati enze ensobi agenda okwegayirira bannange nti twala kubanga yagaa nti kasita muyeeta omuzadde mba mponye kibooko kasita amanya nti okikoze yamanyi kituufu yali mwana myaka emeka senior 3-4 nga yasuubira nti tayinza kulaba muzadde w'ekifu oba muzadde we tayinza mulaba nga akula ekifu n'atamugamba kati ekyo kikulu olaba kifu wakiri wadde anakiremerako gwekola ki mugambe kati okutendeka wakati w'emyaka 5 paka ku 12 ku myaka 15 16 ojja kuwummula kubanga amwana akimanya abagenyi bajja nkola ABCD nenvaawo so si myaka 15 16 tuleka omubuulira banaye mujje mubuuze ku oba oswala nabo bennyini balina ensonyi kati bajje bakole bati bafukamire tebakimanyi nakimanyira ti omugenyi waayo tebazanyirawo bona ki bayigiza mu buto bajja mugwira bajja muyira amazzi ajja kubanya soda bamutumira muyiikire bw'ojja mu ddiini yaffe eyo ennyambala ogiraba eyo myaka 7 yanika okwambala bwatyo kyanazanya atya anakola atya ajja bizanyira madduuka ebigube byonna mpewo ebifuuwe tewali buzibu kubanga kuno olaba kuno kubaako ensonyi kuno kwonna ez'obutonde bw'omuyamba n'omubikka ng'akyali myaka emito ozikwatirako
agenda okweza 14-15 kuba tokyamulagira ng'alina ensonyi atya naye bw'otamuyamba zitoloka ensonyi ez'obuzaale ati agenda okweza emyaka 15-16 omugende nti ebike oba oyagala kuzza ziri ezagenda ogenda kumyawo duplicate katukoma tukyagenda maaso please don't go away. Okay, mbadde mpitayitako wano mu messages zammwe nensanga Mariam Kawesi ng'agamba mwebale kuweereza mbadde nsaba Imaamu atuwabulemu ku ffe bankuba kyeyo banga ki litwandikoze ku byeyo ettuufu kubanga abamu bakola emyaka 2 n'okusingawo nga tetulina baana baffe kati okugeza nze owange ali emyaka 5 naawo naye bwe naaviira ku kyeyo ajja kubawezeza 7 badde nsuubira okweyongeza second contract inshallah naye obuzibu kati omwana wange okuva we namulekayo yatandika okwetya ne bwe njogera naye ku ssimu ayogera mpola nnyo kyataalina nsaba ku magezi. Kakati ekyo awo waliwo okugaana n'okukubiriza abantu baffe omwana omuwala waba ayagala kukola tasooka kuzaala asooka akole bukozi waba tusiza okuzaala lekeraawo zitaawule naweza 3 ani yazitutuma era ogenda nagenda nazo wa abazikoze tubalabye ne baziweza bagenze nazo n'omwana omujjamu olina okuba nga omutaddemu nga bw'atugambye anti kati kiri kiti kati omwana bw'abanga ogenda muwa mukozi ogenda kufuna era project entuufu tebagituufu kankuba ekifaananyi omwana kati emyaka gyo gyayogedde 5 buli muto yetaaga omukwano gwa maama we kiri gye watugambye very important ate ye wabuliddewo nosa omwana wa maid omwana baba akaaba maama ng'amutegekera kyayi mu bboto babawuliziganya sirika ndeeta kyayi nzize amugamba ebigambo abadde akaaba eddoboozi n'alisala n'alyoka amuwaki kyayi maid manyi kyakola ye omwana ali wali aleekaana ateeka kyayi n'agenda muvumbika atuleekaana nnyo ombwa gw'obuulooza kyayi aneewuzaika bw'amala omuteekamu n'agimusonseka mulundi ogwo kati adde akaaba ng'ali eno asala lumu kyolala ogenda okugyamu abaana bakubi ba butayimbwa bo omuntu omutayimbwa nabaka essimu obulobutemu emitima giba gyafa naye olabye ono engeri gyamukuulingamu bwati baba boogera naye gwayogera netamanyi nakwogera nebyayogera tabiwulira tatona biddamu naye bawuliziganya n'amussa ku mubiri wano ng'agenda muwa bboto nga bawuliziganya n'amuwa bboto n'aginywa nga bawuliziganya iyo maybe agimuteekamu ati n'asirika bifaanagana bw'ogenda mu nsi ezakula obulungi okukola kw'omukyala amala kusooka kukola bw'aba yala kuzaala kasita azaala taddayo kola paka ng'omwana ayingidde P3 P4 ng'asobola okwogera kye bamukoze tiwali toliiwo maidi nakola bwati ne bwati naye obwo bwaffe bwe tulekawo era emikisa gy'ofunamu gikendeera tetuganye twetaaga weetaavu bwe buli twetaaga okufunayo kapolo tuzimbe kayumba byonna tubimanyi naye omwana tafunikamu okumugyamu bintu bingi byenoteeka ate ye maama yasukka kubanga ayinza okubulawoko asobola okubulawoko naye maama ye yetagisa nnyo kati agenda kusenga contract mpya mu bawalabu yeyongeza emyaka emirala 2 kyabulabe era amagezi nze gemuwa contract bwe gwakadde ekalira omwana we okufunamu project ennungi gye tulaga mu maaso omwana okukomayo waka nga waliwo maama ng'ava ku ssomero baana basoma dde tekifaanagana kukomayo waka nga waliwo maidi enyaniriza yokka maama engeri gyayingizamu omwana ng'akomyewo ku ssomero buno bwa P1 P2 nasali si yemu ne maidi ye maidi amulinako naye alina bizibu bye mukazi wattu alina bizibu bye yajja okuseetingira awasi alina byabalirawo yeyongereyo naye era kati bigenda kwongera kaluba ki ffena tukola bamaama tukola anti amazima gasigala mazima n'okufuna okugamanya ngo tulina okugamanya wadde gatulemye n'ekyo bwe kiri ye maama omutuufu kasita azaala abaana oyingira myaka 7-8 osobola okugenda
usanga akana ka myezi 8 kali ku maid ukasiba naye omwaka ne gwayi n'omwaka omulala 8 totutewala maternity leave za myezi 3 natulekaawo kudda kawungeezi project zinza obutawa naye ate bwe mbanga nkola naye nga time eno gye mba najenzizeyo ewaka ngikozesa bulungi nnyo kizibu omwana oyo omulaba wakuba budde naddala te ku age esooka eyo wakuba budde bungi bwagenda ayongeramu ng'ogenda otandika omukendeza ku budde naye ffe ate weeyetagira ennyo obudde bwaffe nga tumumma anti maternity leave eweddeko awo yeetaaga nnyo maama we enkwata ya maid si enkwata ya maama omwana yennyini enkolagana yanjawulo nnyo olite kati ensonga ezo zakwegendereza gwetulaba nti abantu baffe abakozi abasinga bagwedde mbawarabu buwarabu tusumbika abantu baffe gyolaba bamalawo bumazi wano naye wadde okimanyi nti amaka amawarabu agabawarabu agalimu eddiini tibayita maid amaka agabawarabu nga mulimu eddiini nze nabira mbawarabu emyaka amaka agabawarabu omuli eddiini tibayitamu maid kulwaki ataataganya ebintu bingi ekisooka muleeta maid muwala muto tulinawo abalenzi baffe senior 5-6 university kati ani akola emirimu egyo kubanga abo beekolere n'omukyala waabwe tebatera kwagala mukosa abo beekolere abo ekyokubiri maid tenesi mwangu bw'otunulira amateeka g'olina omuyisaamu bw'ogenda okugasoma maid bw'omuleete waka kumpi oba oleese boosi wo kumpi oba oleese boosi kubanga buli kyomulyaza amanya ajja kikubanja kati amaka gatali mu ddiini basinga okutwala ba maid naye agalimu eddiini abamwesamba kubanga muzibu ebintu bye ate ataganye waka ate n'abaleetera ebizibu ababanja ebyokubanja tajja bibabanja kati wano naye gye tulaga nga tuvudde mu nsi eno kati nekiba nti abaana baffe tubeererere omukyala leero omwana we baba ayagala kujjamu omwana obuvunaanyizibwa enkya insha allahu tabaraka wataala naye bulwamusuulawo emikisa gy'ofunamu giba gikendeera wadde kale osobola amazima gugwo naye maama tegatulese kyekimu gakaaye galina okaawa gakaaye galina okaawa omwana wa maid si yemu nowa maama mu bintu byonna mu ndabirira naye waliwo ba maid abalungi nga mulungi abaana byabala kubba kizibu nnyo omaama wanaaza omwana tayimu gyamuwanga amusiiga ebizigo omubiri gwe maid abisobola bimusiiga naye kyekimu olugoye omwana lwagenda okwambala maid oludugo olulala tekimu ne maama Allah yatonda maama ng'alina omukwano ogutagambika eri omwana abalala bonna tugezako baba balabirire bali mu birala abalaka sente abala birala ne waliwo ne jjajja ne good replacement oyo maama ate oyo maama mutuufu jjajja w'omwana ye maama mutuufu jjajja mukyala oyo ayinza n'osinga ono yennyini kubanga esooka yajjukira yalina n'experience abalezi abawerako bw'oba omuwadde akasimbi nga weekali baga omuzzukulu w'omwana omugagga aba ayagalwa nnyo ne bamukwata ne mutwalayo mukyala ewaffe Masaka okumuwa maid amuwadde maama gwendeeta wano okumuwa maid amuwadde jjajja ye nsiminako ekigambo naye maid oli abala bibye birala alina emirimu alina okukola alina kusinkana n'olulenzi lwe luli wali lumulinze omuzza ku kaana bw'oba onoowa omwana maid kakasa nti asobola okujja omwana wakubulya ebibaddewo nga tobaddewo yanyima ekyayi emmere yampadde ekoma wano yakoze kino awo osobola omulekera maid ate nga bw'opromotinga n'olugambo si lugambo omwana omuto takola lugambo facts tayongeramu takendeeza era n'amateeka ga nti oba otambula n'obula ng'obuuza muto mwami kinja maka ge galuwa wano simanyi aye ayogera eki oba gaagali naye omukulu oyagalayo ki nga ndabanga bano babbi bano ovaawa tinva gindi ku nnyumba zaani opangisa naye omuto tayinza kubuuza ebyo kati omuto asobola okukubuulira ekiri ewaka si promotinga lugambo kyentegeeza kiriwa awo si promotinga lugambo wabula nti asobola okubuulira singa abayisiddwa bubi n'omanya so nga asobola n'okuwulira ebirungi byakoze nga toliiwo katugende ku eno stage enzibuzibu 13 to 18 kakati myaka 13 kudde eri twaganye nti oba watendeka bulungi
kati nga ffe abasiraamu omwana wamuyigiza nti omulenzi agenda ku muzikiti n'asaala ku myaka 14-15 bakujja kuwummula era obuuza kamiidu aluwa agenze ku muzikiti naye olwokubuuza kamiidu aluwa wali bavuka bamukimi wano bagenze mu njaga tubatendeka hafisi olagawa ngendako mu tawuni ng'oyambadde bw'otyo ddayo oyambale hijabu nga ddayo ng'agiteekako nga zirimu eziri munda otuuka wali ng'ajjako kulwaki omukase bukase kale ate bano bakugambye nti hafisa tumulaba mu kibuga ayambadde bubi ogyeko atandika okulwanagana naye naye tokyalina n'amaanyi nno kubanga owozalira omwana nayingira 16 oba tukyasobola mumukwata nga yagaanyi tosobola mumukwata nga yagaanyi era akusonyiwa busonyiwa kuba oli mukadde naye nga yimiridde awo n'akakanyala bw'ati omuggyako ayagala kukuba ekigo tugende ate mu ddwaliro nti ate kiki ntya nti omwana kati okutendeka mu myaka gino ekisookerwako kikulu ebifo mwalina okulabikira ebifo byatalina kulabikiramu ennyambala enzikakkana ng'asanze abantu abakulu wali waddako wonna otera okuwummula kubanga wali kooki omulungi wakookingira mu time entuufu kati ogenda kuwummula otunulira ebyo wakookinga nga bwe bigenda okutambula kakati bwe tuva ku myaka mbadde ndowooza omuzadde takoowa talina wawummulira bw'aba akoze bulungi asobola okuwummula bw'aba atakoze bulungi tajja kuwummula buli wayongerako emyaka ate bongera kulwanagana kakati abazadde balina okukimanya nti omwana omuwala olw'okuba yatondebwa nga obulamu bwe alimu embeera z'omukwano gutandika omumusika ewaka aveewo nga bwali wennyini genda okulaba omwana ayambadde obugoye n'obuze yabuguza eddibulo era abwambalira wa tokambuwala nnyo bo obutonde bwabwe babamu omukwano kati oluusi gumusika genda okulaba alina ebifaananyi nga yali ayambadde obugoye buti nokafe kati omwana ogenda kwononeka oluusi aba tagenda kwononeka abeera n'embeera ezimusika stage eyo etera okuba n'ebintu ebyo weebityo tokuba tolwanagana naye tomumalaawo kale nze sheeki omulamba ayinza ti omwana wange tugenda kukubagana oluusi omukwano gubasika negubasinza amaanyi nakola ebyo oluusi kale nga tagenda nakwononeka naye olina omutunuulira kati njogera naye nti ebigambo omuzza nga bwe tugende nti omutima gwe guba muggule gyali bw'omutuuza ne mwogera aba bitegeera kasita gubanga muggule naye oba waguggala ate noyagala omuntu tandika ogugguliramu ebyo ebiseera yafunidde abamuggulira omutima n'ekirala bw'oba kati nga baffe waliwo omubikka atambudde mu tawuni mu paaka mu katale bamuwaanya effiga bamugabira makisi buli gyayita bamuwa makisi effiga bagiwa makisi olwakeerewa agenda okuweza emyaka 16 nti ayambala hijabu agenda kukakkanya yonna gyempita bampa makisi onanzija mu hijabu ayagala kunziza eno ffiga ngiteeke mu hijabu ku makisi ze bangabira eri tetugenda kukwatagana kyebulekuba nti gikeere ensonyi zisigaleko ez'obuzaale era osobola okusanga omwana omuwala nga yambadde hijabu naye ng'ogitunulira ng'omanya nti eyo waliko ya force eyo ajambala lwa butaagaani waliwo amunyigiriza naye tagyagala naye oba ogw'osanga ng'enjambala gy'ajambadde lumuntu aliko mu moolo ebuwalabu eyo tugula ngoye newajja omukyala nebbamu wapawarabu kati n'olugoye yali amulaga bw'ati olugoye ne luseerera bwe ruti omukyala yayangwa mangu okubikkawo ffe twali tubatunuulidde kubanga bwe baali bali we twali twagala okudda nali nze mbawulira n'agamba baawe nti tuveeyo bali abasajja bandabye wano ezo bayite ensonyi enzaale naye wano bali abasajja abaddugavu bandabye wano tugende mu ne bafuluma nsonyi ensonyi enzaale ziba nsonyi enzaale ennonderere zino ezogattagatta mu bukulu nazo ziba bwe zityo era abyambala ng'ebitundutundu biri ku ngulu netafaayo kati ensonyi ezo zakukuma mu myaka egyo egiddako mu maaso kati ku mulembe gwaffe amasimu tulabye omuwala omulenzi ate ye omuwala tumubikkirira tumuprotectinga kubanga batandise omumusika mu mukwano jjukira omulenzi mwagala abeera embavu ye mumukola muti omulenzi okumubuulirira okwegendereza ebyomukwano kubanga naye era kyekimu
biba active mu mubiri gwe. Ekirungo ekisinga okubeera active mu mubiri gw'omuntu gwe mukwano. Mu myaka egisookerwako kiba active nnyo. Bw'ogenda oyongerayo eri kyane ku cruisinga. Naye mu kusooka kiba active nnyo. Teri kirungo kisinga maanyi mu byonna bye tulina mu mubiri. Omukwano guba active nnyo mu myaka okuva 19 awo mpaka 4. Era kyova olaba wakati wa 19 na 4 ye life y'omuntu. 19. Future yo yonna eri awo. Okuva ku 19 mpaka 4 bw'ozannyirawo n'okola ebibyo okuva ku 41 ogenda kukabanga maziga. Ate bwe weeyisa obulungi okuva ku 41 era ojja kuwummula. Naye kiki ekitawanya wakati wa 19 mpaka ku 40? Mukwano. N'agugaba eno, n'agugaba eno, n'agugaba eno, n'amansa abaana. Omukyala abamansa n'omwami n'abamansa. Waliyo time yoba kuŋŋaanya naddala omwami. Waliyo time yoba okuŋŋaanya. Bukulege fees, bukulege medical, bukulege. Kati omukwano gwo guba mungi. Omulenzi tulina omubuulirira n'okulaba ebifumu atambulira n'emikwano. Obadde okimanyi nti taata alina okumanya mikwano gy'abatabani be era n'agisunsula. Siddamu kulaba naye. Omwana wa gundi oli toddamu kubeera ezanya n'owa gundi tomuddira. Maama alina okumanya mikwano gy'abawala be n'asunsulamu. Oyo simwagala. Oyo talina buzibu. Noono gana maka togendayo. Olwo asinziira ku kiku byagamanyiiko. Byamanyi n'emize egyo egiriyo. Kubanga yinza okuba alwana n'omwana mutereeze ng'ate bw'agenda eri bali babimugjamu. Byamugamba bali babimugjamu. Jjukira kati ate omwana akkiriza nnyo mikwano giri okusinga ggwe. Kubanga era yaga nti kati namukadde kyaŋŋamba ki baggwako nadde ebintu byabwe .com kati tuli ku birala tuli ku .com. Aleeta biri ebyedde ebikadde byobote. So nga ate ggwe by'omugamba byavunaanyizibwa. Kati bw'osunsula emikwano gino ky'ola olina ogigoberera n'okumanya gye giva n'egiraga n'oyawula. Simwagala onomwagala. Kiyambako n'omulenzi bw'atyo. Ate omwana omuwala waba waddewo ensobi mu bulamu bwe ensobi bw'ejjanga n'ebaawo olwananga nayo neesigala egi bw'otalwana ate eyinza okukozesa ey'okubiri n'eyokusatu oyinza n'okukola ensobi 5 ng'ate yadde egi. Kati omwana omuwala gy'afuna olubuto ku luggya awaliwo embaga kalunsambulira ali awo mumanyi eyo nsobi ey'okubiri bamugobye. Bazadde bamugeye todda wano bomanyi ezo kazifuse meka. Ey'okusatu ye bw'anoonya gy'alaga n'alaga nga lwaki wa Fred ono. Nanyini mwana. Fred nawe osula nti ninawo nga bagenda waka ezo 3. Olwo bafumbirwa. Bayingidde obufumbo. Nga batuula eyo nga bazaala kaana ate bayita mmeka bazadde kaakubiri. Kakusatu. Mugenda ogenda okukimalira. Eyo nedda mba muli awo nga babaleetedde sukaali n'ennyama n'emuceere. Nayo nsobi ndala. Mulya bye mulya si bituufu. Aye tebatera bigaana. Tubaleetedde abazzukulu n'ebirabo bibino. Ezo ensobi ezi kati omwana baba nga abadde ensobi ezze eyeeba ewedde tumukambuwalire tumugunjule tumubonereze ne tetumugoba. Tanti ajja kwonoona bano banne ono ani yamwonoonye. Ti omwana omuwala asooka ku lujja bw'afuna olubuto ne banne bonna bajja kufuna. Ate ono yalabidde ku ani? Tetumugoba kubanga kati omugoba alagewa. Omugoba alagewa. Okujjako era omusindika mu nsobi endala. Basigalewo. Oluusi ebiseera ebisinga obawo obunafu muffe okubanga yatuuseeyo. Oluusi tebubaawo nga nsobi yazze buzi. Tukkize ensobi ezze kimala tukome ku eyo. Tetusajjula kugoba toddamu kulinnya wano ne wasinga we gundi togendayo ne wasinga we gundi togendayo ne wakojja we gundi yonna ne tumugobayo bw'ajje mu mugobe. Kyokka ate n'ow'omulenzi mumwagala kati agende ku nsi. Era kyalina okumaliza era amaliza agenze wa mulenzi. Ye omulenzi amugaa nti nze akalumu kali nakasasula wali mulimu n'akasefuliya ng'agatta awo ng'atuula. Bayingidde obufumbo si buli mu mateeka n'omulenzi tetumumanyi so nga asobola okuba nga bino bibaddewo byonna n'amaliriza okuzaala naddayo n'asoma era tubalabyeko ate n'afuuka na wa mugaso oluvannyuma. Ate kyaba ebiseera bisinga akyewala okiddamu abamwegendereza nnyo. Anti omusota guba gwambojjera dda mu kituli ekyo aba atya okuddamu era ekituli ekyo guyinza okumuddamu. Si kulanga gumuddamu ogw'okumeka
ogwokubiri. Kati abaana be bati batambula bakwegendereza. Omwana omuwala obulamu bwe bulinga nnyanja agwa mangu ebbeeyi nga tulinnya ebbeeyi. Buli wayitako omwaka alina byasalako kubanga aliwo time mwatuuka nti kati ate bwafumbirwa ebajaga afumbiddwa musajja muto. Ate ye omwami ye omwana omulenzi bwakula ayagala muwala muto ye yalinnya ebbeeyi kubanga ne bwakula natuuka myaka emeka asaba omukyala ne bamumuwa. Tebajaga nti ngaate akakyala kato bano ne kapeni eswaza ye buli lwakula ayongera bbeeyi. Ate ye omuwala yeyongera kusala. Kati wakwegendereza nnyo tumukuume bulungi paka bbawe wanaamukima mutwale. Ng'akyali wa bbeeyi. Abalenzi bo ne batawasa mangu. Kikubirizibwa era omulenzi okuwasa mangu tasukka 25. Omubiri guno gwakolebwa nga gugumiikiriza paka 21. Bwe gisukkawo obuwangalira mu danger zone. Emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu nnyo n'okuba nti ogenda kukola ebikuswaza. Defilement, rape, osabisanga mu age eyo. Kugumiikiriza awuza nkyamala kuzimba bangalo malengule mu motoka malenkole biki kyokka ate omubiri gumugamba birala. Omubiri guno gwakolebwa nga waliwo stage gye gutuuka nga gwetaaga omubiri omulala oba oyagala otuyagala olyoke gukakane. Nga gulina omubiri gwe gwetaaga gugusemberere. Gwe wogezaako gukaka nga guba nti kati ffe kati gwo noomanya ebiddako nga gwekyanga. Kati era niwo tulina bannabbi bonna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabasiza ku 21 ate nno mu bonna oyo yakeerewa. Abala 15 17 wasaba mwenda 14 15 munne kyekisinga obulungi era kyekirimu emikisa kyekisinga obulungi. Anti kati kyali kirungi saidi time eri kati wano kikalubamuko kuba omwana abakyasoma oyo. Ekikalubamu lwakusoma niwe bamala secondary ekisoboka kati sayingira university ekisoboka. Okuuma ensaaze n'okukuma ebiyungo bye nga biramu. Nga bwe tugambye nti okuva ku myaka 19 paka 4 eneeyisayo mu myaka egyo nkulu nnyo yegenda okuwulira ekiddako wali. Nsobe ki ze batera okukoleramu ng'oggyeko okuzaalazaala ebbali? Ensobe ziri mu bintu bibiri. Ssente na butamanya neeyisa ya mukwano okukomawa guvaawa gukomawa. N'okwagala ensimbi nga kyokoze. Noyagala olowooza nti ojja kuliriza bannyo banno. Waliwo n'azikola n'agamba ne zimutuma. Anti era bwe zimutumira ensimbi ziri mu bintu bibiri awo. Maali, ensimbi ne mukwano. Era bw'azikola zimutumira mu mukwano. Tasukka awo. Kati ensobi ziri nnyo mu bintu ebyo. Otamanya bikozesa mu age eyo okuva ku 41 42 okudda eri olina okukaba ku maziga ofuuka punching bag. Ebizibu byonna bitukira ku ggwe byonna ofuuka senta oba bisentalingira bwe biti. Ebintu ng'obulyaz'amaanya obunanfuusi obulyake tulina bibasomesa bibeewaza ddi era nawo mu myaka gino 15 era byonna wali wakati w'omukaaga paka 13 azze n'ekintu ky'otamuwadde ebyo wabijeewa azze ne peeni ku ssomero si gye nakugulidde gizeeyo azze n'essaati si yeeyo gizeeyo tinagironze gizeeyo wagironze ebyo si bituufu tolyazamanya banno. Kati bano bonna abalyazaamaanya tebalina kye babasomesa. Waliwo omwana nga bamusomesa n'abivaako. Sigambye nti buli osomesa nti buli otendeka ne ba ttiimu ya mupiira era kocha agitendeka buli kimu ne bagikuba ate bagikona bubi nnyo. Ekitugambye nti buli otendeka nga Arsenal situgambye nti buli otendeka nti emikisa giba 10 ku 10 ojja kubeera successful era osobola okutendeka ne bigaana naye gwe tendeka nga bw'otaddeko n'okusaba Katondawo omwana abeere ayitemu abeere wavunaanyizibwa abeere ng'ategeera byemugamba. Ekintu ekyo kikulu nnyo ekyokubasabiranga buli kaseera okusaba so si nti wona otendeka biwedde era otendeka ne bitakola kusaba. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. Nabi Ibrahim era asabira abaana be nga tana nakubazaala nti abaana bonampa baleme kubula
kutambulira mu makubo ga bubuze yabasabiranga nnyo era agenda obafuna bonna baali bantu balungi yasabanga buli kaseera nga beera basabira kati okusaba kikulu siga nti ojja kubanga olilayinga ku training eyo nocoachinga nti bimala oleba tubirabako neatendeka nateekamu essente supervision nga nnungi nebigaana ngaomwana alalambaladde eri oluusi tulowooza sente zikola magic mu kintu kino ebintu ebisinga mu bulamu bw'omwanadamu si sente naye gigatugambye balina okusula mu kifo sente zikola 20%. Naye ffe twaziwa percentage nene essente ku bulamu bw'omuntu zikola akantu katono kati essente bwe zibaawo ennyingi ebiseera ebisinga omwana waakulira nnyo mu ssente ate oluusi afa omugaso abakulidde mu bwavu ate bakozi ng'ogenda weetegereza research eraga nti abakulidde nnyo mu bwavu bebasinga ate okukola ennyo baba bakozi baba successful naye ate akuze nnyo ebiseera ebimu si bonna nga buli kimu weekiri buli kimu batera okufa omugaso niba nga ate omugaso mutono bazze babiraba kati balwanira ki bwebiri gamba ate atuuka eyo maaso ne ziggwawo nga gwe tokyaliwo wafa ne ziggwawo tamanyidde hard life tagimanyi naye ono gye yakuliramu already bwekomawo avazze mu bye yakuliramu bwazifuna alhamdulillah ekirala ssente si kikulu nnyo mu bulamu ebikola obulamu bw'omuntu tebiri nnyo mu ssente mulimu 20%. Ate ffe twaddira 80% ne tulowooza nti ssente kyekikulu ensi twagiwunzika kaakati kankuwa ekifaananyi gwadde okimanyi nti ate ebiseera ebisinga ssente bwe zijja mu bulamu bwo ng'ate oddayo wangala obulamu oba abantu batalina ssente tulya nnyama basoba bagikugyeko tunywa mata nga omunaku atalina ssente zigula kanyama toddamu kulya butto enva bafumba bufumbi boyiro babaguba ne ku mifaliso nti nfune wakaluba babagamba gula giri egyebbeeyo topidi kakati ekyengezaako okutegeeza nti essente si kyekikulu kubanga era bw'ozifuna ate bakuzayo mu life era ey'ekinaku nga mwe bakuteeka bwe tunulira nnyo abazirina emmere oligijjula ntandika okweronda omunaku yeeronda ku mmere omunaku yali emmere ng'omugagga kubanga ye wekibateekawo akirya system ekyali okay bikuba nebitereeza buli kimu oba butto mungi tena buzibu yabiteekayo eri system ejja kujja mu butto wayo omungi omuteeka eri niyo nogera nti butto mungi system zaabwe zanjawulo kuz'abaana abalala abalina okulaga nti essente si kyekikulu ennyo era oluzifuna nga bakuteeka mu life y'abanaku tulina n'abantu ng'eyatambuza bigere muuka baazimugana basawo zijja mulwaza naye nga muuka 8 ziri awo n'atambula nga ffe atalina zikutuusa mu tawuni n'otambuzawo ekigere katugende tuwummulemu akuba waliwo tugambye tubakulize mu bifo ebirungi sinzigota bw'ojja okujjamu kati ate alina ssente musajja wattu era bye bibasuza mu nzigota ka percentage yaffe njogedde akali 20 ke kaketaringa for that kati wummulemu kateno essimu tugenda kuzikwata nga tukomyewo tovaawo essimu tuziggudewo kuba teesa buuza kyagala Imaam Kyeyune ajja kuddamu. Imaam, embooko wakati awo sigirabyeko. Embooko? Kuba ddi? Titukuba. Omwana tebamukuba. Bagunjula mugunjule nakunereza. Omunsota gwe bakuba. Muntu anti bwetubulira okubonereza. Bwetubulira okubonereza oluusi tulowooza akaggo kavaayo. Okubonereza kuteekeddwa kuba kuli mu mateeka ekyokulabirako jangu mutabani wakoze musango bwe gutune kutuna kugenda kubonereza kiboko 3-5 niyo kuba flasika ekikopo omulabo bibirawo esimu byonna byakasukira omwana oluusi ayimusa mwambalidde batumedde meza eno si mubbi esimbonereza tuboneza bonereze tetukuba era ebiseera ebisinga ng'onobonereza tonyiiga bw'olaba onyiize tubonereza kubanga ojja kukuba bukubi emisango gy'olaba ku ma-TV yamumenya omukono yamunusu 2 busungu linda bw'olaba obusungu bususse sooka oveewo bwe bunakka odde omuyite mu kusooka kijja kukalubirira naye okutuuka okubonereza ndosooka kwogera njogera nfunda nga mmekaawo ne ŋŋamba kati omwana ye taliiko nfunda zirina kuba nnyingi nnyo taliiko nfunda ezirina kuba nnyingi nnyo nnyo nnyo
si 3 nya 5 tokoowa kubanga akyakula bukuzi obwongo bwe. Akwata nnyo ategera kitono. Obwongo bwaffe bwakula nga mu buto oba okwata nnyo naye otegera kitono. Kati ate bwogenda okula ne kikyuka noba ng'otegeera nnyo naye ng'okwata kitono. Mu bukulu oba otegeera. Kati gwe tubonereza yaluwa asuuse 13? Okutandikira ku 3 ena. Obonereza. Era obonereza kusinziira ku myaka. Emyaka nenkwatagana n'okumunnyonnyola nti kati tugenda kuwa ekibonerezo lwa ABCD. Ate waliwo ne ka tekiniki akalala nga twetagisa kubonereza. Bw'omanya nti yakoze omusango ng'ogenda ng'ogula bukabalagala 3 anti abaana bali 3 ng'obayita nga batuula awo kwata gwe sigenda kukuwa luli wakola omusango bwe guti ako ng'okeeyira ng'okayuzaamu ng'okawa bano kamu kitundu mulaga nti olabye kati ekyo nakyo kibonerezo kirungi bw'akiddamu abeera wampu kizibu nnyo ekyamulemesa kabalagala bwone buswiti bwa buki ekirala kutereka gaa nti olina omusango olina ekibookozo 5 naye ngiziterese kimukuumira mu kuba nti nkyalinayo enkadde ate ng'endendeeta emisango emirala nga n'enkadde sinazisasula ekimukuumira mu shepu naba nga yeyisa bulungi sikula nga addamu okubyonoona naye ebyo ebyokukuba ebyo nosanga saata yadde akuba mwana we ebintu ne babyasa ne babimalawo agende mu military babeetaaga nnyo mu military okuboko tekweyoleka ne mu bukulu eyo gye bakuze okukakana nga naye baali nabo abakubye era kati bebakuba abakyala bebo kubanga naye bamukubanga mwana kimukosa future ye nagenda nakyo naye gyalaga nagenda nakyo ebyo twabyogerako era mu programu yaffe y'abakyala osanga omwami nga mukubi kubanga yakulira bali bakubi taata we yali akuba mama we nga naye kini yamukuba omusajja mukulu ali mu senior 6 ne beekwata ebigo ne bagwira emmeeza ne bagwira era naye oluwasa bwati kyasookerako kuba kyamanyi aliko semu hello Mero got se wange. Hello. Wanji. Farida mweba program. Kale sewo je baliko. Nze teacher boss ekireka. Yes sebo. Nze nkalokola za Imaam naye kyenjagala era ayogera okutangaza ku bazadde. Omuzadde okubeera able to differentiate between being an abusive parent n'omuzadde ali disciplinarian. Like nga abazadde abasinga beerabira nti gw'okugunjula nava omwana kiraba oba ekifuba otugeze oli mwana namuvuma ekigambo ekiri ku mubiri gwe omwana n'afuna inferiority complex n'agira nti every time weyetunuulira ku mubiri ekigambo ekino ekyo bamuvuma kyatandikira ku maama oba taata kyabadde amuvuma so abazadde abasinga mu African setting basuubira nti okubeera abusive bo tebakimanyi beera akimanyi nti okuvuma laba ekyana ekirina ogutwe ogunene omwana n'akulanga ekitu akimanyi kinene niwagenda mu ssomero omusomesa nawakyongerako kuba nze ndi musomesa naye omwana osinomuga but you have a big head that's why you maybe don't want to understand najjukira nti maama we yakimuvumye waka sembeera nekulira ddala eyeggume because abisanzeka naye azanyo ze tukyabosa ekireka kale tikyabosa webala nnyo omwana waffe bw'abanga alina ekintu ekitaakula bulungi ku mubiri gwe tekikyogerako omuntu yenna tayogerwako ku kitundu kyamukulako bubi oba mwana obamukyala obuwanyi ekyakula okuwana tekina buzibu naye okulaga nti kino kyakula bubi mu buto mu bukulu tekyogerako tovuma mwana kitundu kye kyakula bubi tokikonako ovuma waki gwe wakizaala anti akunyizizza obusungu n'omugamba nti olega kino olega kiri olega obugulu obusaawe embaliga kimukosa era kimuleetera ebizibu bingi kati abaana abamu batugamba nti Michael Jackson bwe bamugambanga ennyindo mukadde muvumanga ennyindo olwafuna ku ssente gye yasookerako bagisetinga ebeerengeera naye yamuleetera ate biki bizibu byereere tomuvuma ki lwaki ovuma omukwano kirala okuba nti olina omukwano omungi eri abaana kitegeeza butababonereza ye kakati ovume gwe kyewezaalidde ate ab'ebweru bwe bakole bati simanyi basiime ndowooza kati omukwano omungi ate olaba balina omungi ogwonoona ate era nagwo omukwano ogugenda ne gusukka guteekeddwa okuba gulina ekkomo
bwegusukka toyonona bwonoonyi ate bwala bataguteerawo ddala nga wakawuza waliwo military base mwana ali ku lulwe naye nga si kintu tabaagala nga abawaabi beetaaga nga tabaagalira ddala oluusi waliwo omuzadde ayinza obutayagala waliwo omuzadde anyuka ku mulimu abaana ne badduka ne beekweka nga bamulengedde ne wabawo omuzadde nga olumulengera bonna n'abasamba omupiira bayimiriza ne bajja ne bamugwira baawukana kati wootegerera nti abaana bange mu mitima gyabwe mwendi kasita otuuke waka balagawa kudduka kinaabiro kati fe abamu kusaala kuyigwa kuno amazzi ku bigera oluzembu abafuna wuzu yasadde abalala bajja kugwira taata ne bamutikkula ne bamusika engoye ne bakwata mangu bakukimeno wansi oba olina akamotoka bw'oba olina n'emmoloka oyinza n'okubalinnya nga togenderedde kubanga baba bagyetoolodde edda yonna naye emisinde ekudduka okwekweka omutujju ensonda bane bagwa ebigwa baweta ku nsonda sikyandibadde kiraliikiriza nnyo omuzadde kibi nnyo ku ntebe wano waatuula ku ntebe yo kwatuula eno wajjudde emigga emabega bwakwata enaasikayo bwakwata enaasikayo nga luusi ne mweno waliyo ekiso nze nja basala kati weero otegeera abaana bo enkolaganayo nabo weetunulire nnyo ng'okomawo bw'oti just seconds baana nga 15 enneeyisa gye beeyisaamu awo kikulu nnyo olaba nga tebajja gy'oli nga badduka kwekweka nakola ki naye kati awo ntandika ntya okubazza kuba kati akutandika okusalawo ekyo baba batandise okusuumuukamu gula emitima ba myaka 10 gula emitima gye bali tandika beegulako kati olwo kati gwe n'okwegula gye bali kubanga gye balaga mu maaso genda beetaaga kino eno layini eri bweti omwana wo ogenda mwetaaga nnyo nga gakuwedde nga bwe yakwetaaga nga tagalina kubanga akaana olunaku ebbiri bwe bakebasa bwe bati batakakyusa kavaawo nawe time etuuka nga bw'oli akaana bwe bakebasa sayidi eno okutu kujja kugooma tebakatakyusa tekavaawo keetaaga nnyo amaanyi g'omuzadde time etuuka nekikyuka kati nga gwotudde eka nga bw'atalita kano bw'atajja kugula lugi tojja kusobola kuba kukyokola kati mu kaseera ako nawe ogenda mumwetaaga naye tukizimba kati mu mitima gyabwe Teacher Boss kayogedde ensonga eyo nkulu nnyo tetuvuma mwana kiyungo kimuliko kibi wadde gwe okirabye nti kyavayo bulungi kimala sirika ogenda kikolako ate gwe wakizala nokiza tomuvuma aliko simu hello Anti Farida yebale kuweereza kale sebo wano mero goti sewambuzi twakutegedde dda mulani n'okubeerako buli kanaku kinkakatikako yesebo kakati omwana singa aba atandise okubeera ne mwana munne oba ng'afunye mwana munne omuzadde yandeetabye kyenkanawa mu bufumbo bw'omwana oyo kubanga abazadde bangi bafuga abaana babafuga ewaka ne babafuga ne mu bufumbo nga bafumbiddwa era osanga abawala bangi nnyo kizibu okubeera nga bakolagana ne bannazaala baabwe era n'enjogera weeri nti okusanga nazaala wo osanga ki osanga malo ate n'abantu bangi basigala bamamizi boyi wadde batuuse ne mu bufumbo nosanga buli akantu akabeerawo mu bufumbo emisinde waka wa maama ku sayidi zonna eri omuwala n'omulenzi so omuzadde yandeetabye kyenkanawa mu bufumbo bw'omwana asigadde nimero goti sewambuzi oli wakabi sewambuzi bwetubadde tujjaawo wagambye bw'okuza obulungi owummula kati obufumbo niyo challenge ate bwo tebutera kuggwamu nnyo bizibu so omwana yeetaaga ekimu ku biraga nti omwana onayisa bulungi bakadde be bwe tababuulira biri mu bufumbo binyiga kizinga mu kalayini ako ekimu ku biraga nti omwana ono ayisa bulungi nnyina muwala ono mulaba nti ayisa bulungi nnyo nnyina tamubuulira bizibu biri mu bufumbo renti batuli bubi kakati abaana fiizi etulina kyakulya omwami omulimu bamugoba ku mulimu okujjako byatasobola kutereka kati ng'omwana okufa omuzukulu we yafudde naye ebyo tuli bubi juzi mutabani we bamusiba sirika tomugamba mulala omwana omutendeka obulungi omuwala tayogera bizibu biri mu bufumbo ka yebamuzaala ate twetaaga help kati obwavu butuyitiriddeko temujja kufa njala ndaga nti bano bava ne bafudde enjala ndagaayo nti baba eno kapu bano bonna ennyumba baafa enjala guma eno ensi olina okuguma onobeerawo nga togumye gumiikiriza
mugamu ku madaala agalaga nti oli munnaddiini oli mutendeke oyisa bulungi bakadde bo ne wabeera musajja tamala gayogera kiki tetwagala balumya mitima esooka wamukaabya dda wamusuza atudde wamusuza atalina mirembe kati ate okuza ate omwongera lwaki gwe ekikunyiga emirundi ebiri ye kimunyiga 10 kati omwana wange tebana kyakulya mutabani bamugubye ku mulimu abazzukulu bange tebakyasoma kati tugenda kukola tutya bwoddayo nono newebaka ye asula atunula mugamu ku madaala agalaga nti oli mutendeke guma muli muti eyo nti yatuli naye ngaebintu babikasuse ebweru tuli bulungi tetulina watuluma tuli bulungi wekaze guma obulamu bujja kutambula temujja kufa njala naye maama nkubulire nze luno oluto wenozala siddayo wa musajja buli lwajja okulaba nnyina muganga watagenda kuddayo buli lwajja omulanatova omusajja buli lwajja n'afuma emyaka 10 naye nga lwajja okulaba nnyina muganga sidda wa musajja omwana taba mutendeke gumiikiriza enensi tetwajja kuliisa bijanjalo mpiso kati olwo babiyingira mu ddi ebyobufumbo byaffe nga bikalu byennyo nga twagala bannaddiini ne bayingira mu byobufumbo si abo abajja mu siteegi yakuna fabathu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha bajja mu siteegi yaako abazadde obiyingiramu tulina siteegi zetusookera etopiki endala eri mu bufumbo tuli mu baana abazadde okuyingira mu bufumbo bwamwe butabaganya bagira mu siteegi yakuna waliwo siteegi zetusookamu zetusookeramu mpola 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 twagamba okwongeza bayithaye ku topiki eyo nza tujja gifuna inshallah tujja gifunira akadde kayo kati abazadde bayingira kyenkana ki mu bufumbo tewali bw'obanga wantendeka bulungi onsuubira nti kyengenda okukola kituufu ekirala naye nange obutuufu bwakyo bujja kusinzira ku patna omwana omuwala ono maama we afumbayo eri gye twamugaba ebiseera ebisinga maama afumbirayo ku remote anti aba ali awo nomye kiki waliwo kino ddayo ofumbira ku katono so si nti sajja oyo ajoga tuula wano ate wano ennyumba etumala n'ebyokulya bwebiri tuula tajja kufumba kati kyaddabuza ayingira kyenkana ki maama w'omwana omuwala eno ayingira kyenkana ekyo ddayo taata w'omwana omulenzi eri naye gyava ewaabwe ate bw'oba omusindikayo nga kyokya kiki obufumbo nga bumwokya butya ani yagamba nti obufu bunyogoga eva bwokya bo eva bwokya obufumbo kibanga kwatalya lya mulyo nga twala diso olina kubanga olikola bwoti bw'oteekamu ligenda kwokya olisuuli bwe bufumbo ani atuddawo nga buli awo buwoze obu gwe ombulirayo gwe aliko simu hello hello yes gale sebo gye baleko n'omwami kati William yesebo ndi musomesa nange naye kyeka ayogeddeko kuganda nakagamba nti omwana wandirese ayogedde ku paani naye kirabye nga nakyo kyaffectinga abaana emotionally ayogedde ki kirungi nakyo mbadde ndowooza nti naye si kirungi ekiriwa kyonna sigedde ekya paani okuwaako paani busatu paani obonereza kyaffectinga omwana oyo batawadde kati obadde osuggestinga bakole batya abaana bano bakwogerezaganya nabo nga wayogedde byonna yina njogerayo ennungi naye kwetebe emye naye abaana bano bakwogerezaganya nabo mpola mpola paani muwe ali naye yogera okunyonyola anti twagambye mufe kimu kuba kibooko mukuba ekibooko 15-23 si tetukozesa sitayiri emu yokka ya kibooko wandibadde ateeka kibooko 10 osobola oteekawo ka paani kati ate nkya nobuleeta busatu n'obawa bonna naye kalina kakumye wakuba wakoze omusango twakiyesa ku punishment yeetonze yeeyamye n'okweyamasiga nakiddira enkya n'oleeta n'omuwa ate bwe yeetondaawo ne kano nga nabadde nina kenatadde ebbali nakyo kisoboka ekikulu kulaga nti waddewo embeera y'okubonereza ekigambo kye si kibi naye ekikulu kulaga nti waddewo embeera y'okubonereza oyinza nosooka okuba wano n'omwana ono kanonosuka n'okatereka waita ebbanga nga yeetonze n'okamuleetera naye ekikulu kulaga nti waliwo format gye tukozeseza endala y'okubonereza so si miggo gyokka wano mu Africa miggo ebwarabu si bwe bali ebwarabu si miggo egyo gyaliiti miggo Okay, Nagama, I think African parents have a different way they are modeling children. They actually think being hard on them makes them better
makes them better, which is okay, makes the better them, which is not the case. And mostly they criticize a lot more than advising. Patricia from Ntungamo. Africa bwetu bwe yakula yo. Buli kimu maanyi. Nyefe tubijja wate. Tuleka batubisikira. Maanyi. Naliko mbawarabu nga tuzanya emipira ku ssomero. Nera nga ffe batuleka mu namba za maanyi. Wagwe muddugavu abeere mu center back. Maanyi kutomera kusindika si maanyi gokka. Magezi. Era ekituufu abazadde abasinga mu Africa bakkakkanya baana tebabaga bigambo bibawasuubi mu maaso. Ye gwe oliwangalira waggwe. Genda kubonaabona n'ensi eno ggwe. Oligenda kuwulira oliwo obeera naani ggwe. Buli kaseera kumulaga nti talina gy'alaga. Era okumanya tubamala mu nnyo amannya abo namulondera n'amannya nabulwa w'ensula. Kati balisaako nemuyita nabulwa. Bwe tulya kulya bannabulwa liba libuggwayo nti nabulwa w'ensula. Neera omusanga omukazi wattu abuwenge nga ye yabulwa waasula kyokka abituumye omwana. Kati ebyo si birungi. Omwana alina okuba ng'afuna ebigambo ebimuzaamu essuubi, shujaa, muzira, mukozi, mugezi, musomi. Guno bwatyo okimanyi nti wadde musiru yasemba gumuzzemu amaanyi. Ojja kusoma, ojja kuli mugezi, nze nkimanyi ojja kukola. Naye ebigambo byonna bibala mu ssuubi. Ye ggwe ogenda kufumbira waani ggwe n'ekyo ekifeesi ogenda kulaga waani naye gwe ogutwe. Allah. I'm now 23 years. I'm a last born. Abazadde bange bankuza n'ekyejo. Right now I'm at university. I don't know most of the housework. I'm wondering the kind of man that will accept to marry such a babe like me. What can I do? Era kino kyejo kinyabo. Ekirungi akimanyi. Eddagala erisooka ategedde. Eddagala erisooka ekizibu kyakitegedde. Eddagala eryokubiri ayige. Kubanga kati engeri kasomya alina digiri. Omuntu yenna asomye bw'aba alina kyagala okuyiga. Tasira kumenyeka. Ayinza n'ogenda ali mu catering science. N'asomera course ka myezi ebiri. Kasita ategedde. Ekirungi nnyo ategedde obuzibu bwe buli. Naye waliwo alina ebizibu ng'ebyo nga tamanyi na kumanya nti abiina. Ye alaba ali okukwe. Alaba nti kumusenda buli wagenda tebaagala akomewo. Naye kasita ategedde ekizibu ekiri aba ajja kusobola okijjanjaba. Obumalirivu. Okay. One. How do we educate our children on their sexuality without just creating barriers of interaction? Two, when raising children, how do we educate our children on their sexuality without just creating barriers of interaction? Creating barriers of interaction. Okubakugira mwana mulenzi n'omwana kati nga kiri kye tugambye tebasula bonna tubawula ebisenge tetubakkiriza genda kukyalakyala tetukkiriza abantu kujja waka aba opposite sex tubayigiriza batya ne babanga bamanyi okukuuma emibiri gyabwe dano okubakugira ebintu ebiyinza obbaleetera okuexposing emibiri gyabwe. Kakati ndabye ng'ategeeza nti bwe tubakugira tuba tubalemesa okuyiga kyentegeddemu. Nze ntegeddemu nti gye tuguma obakugira ennyo bwe tutyo tebajja kuyiga. Tuyinza obbakugira naye nga bwe tubasomesa kitegeeza ki omubiri gwe gufa. Okubakugira kuno kubataasa butwonooneka. Nosanga akaana akato kalina anti obuzibu bwekyo nti togenda mubeerako 24/7 January to December agenda asome ali out of your control. Kumbe singa oba omusomeseza nti omubiri gwo bwe gutuuka mu stage eno bw'okukosa kino kyekivaamu. Ekibeera kigaana ekyo waliwo egi gyatuukamu ng'olina kuba open ate gyali ku bigambo ng'ebyo. Naye waliwo ate emyaka egisooka nga tutera bimukubirawo. Olwo egi ki egyo twogerako woli oba osobola omusomeseza? Kasita atandika okufuna embeera ze ez'omwezi. N'omuwala. Kasita atandika okufuna embeera ze ez'omwezi bakisaana n'amanya nti bwe nkola kino nfuna kino nkola kino nfuna kino. Tetuganye nti byonna babiggalawo lwonna naye kumanya stage kati mu stage eno tumuwa kino stage eno tumuwa kino. Okay. Ekyokubiri abuuza, when raising children, should we just create for them an impression that everyone's destiny is supposed to be marriage? Can't one help a child to focus on career? Kitegedde. Nti obufumbo buli muntu alina kukkira mu bufumbo gy'alina okugukira. Ensi si ffe twagikola. Lwaki abamu tetubalaga nti si buli omuntu aliteekeddwa kufumbibwa osobola okubeera omukyala. Ensi si ffe twagikola. Ye kennyini gw'ogenda obigamba ebyo nti ajja kuba omukyala akola emirimu gye. Waliwo emyaka gyatuukamu ng'omubiri gulina gye gumugamba ate. Eyateeketeeka ensi eno nnyiniyo yagikola. Ate ayinza okuba nga asobola okukifuna. Kiriwa? Naye nga bw'agenda ekyo omubiri gwe kimugamba. Naye nga tali married.
ewali eddiini ebikkiriza ebyo yokka gyobongulira n'engeri gyebitongozeza mu ngeri yabyo. Tetuli ensi eriko nnyiniyo. Mu byonna kyolina okumanya nti olaba omupiira ku kisaawe okwo okubaako gufugibwa amateeka masufu ate tebagamenye era bwebumenyera kaadi wiiso winankani yero kaadi fuluma ekisaawe buli kaseera tteeka limu ku limu lindako naye nga omupiira gwayizibwa muntu naye tumenyako neeri butya ensi eno yonna yonna nga bwogiraba nyini kugikola nga tatuwadde mateeka tubeere omu okisuubira ekyo ku bunene bweriko agabira ensozi agayanja abaana adamu aba buli kala langi ez'enjawulo tubeere mu bubeezi nga bwe twagala ekisoboka nga omupiira oguli iika emu bweti kuliko amateeka agajuza ekitabo kiramba bwekiti. Naye ate nekya career omukyala asobola okubeera omufumbo ng'alina abaana be nenga ne career agina. Ekyo tunakigaana naye era mu programu ezisinga okuba nga za buvunaanyizibwa nnyo omwana waffe omuwala gye tumusuubiramu ndeesa omusajja era ate obufumbo bukutuka nnyo Imaamu. Tetunakigaana. Tekyakimeasuringa nga achievement eri awo ey'amaanyi kirungi very good naye ng'ate waliwo ababulimu naye ng'ekibatawaanya abamu bw'ataleeta tumulaba bubi oba kiki oba omwana waffe yabaaki oba omwana waffe oba tumusuubira kati ne wasoma amadiguli gonna n'agamalayo gonna ne bamutikira ensi n'emuvunamira n'ataleeta baga nti wateekeddwa waliwo ekizibu wano. Naye ate bw'aleeta ssente ze mulina engeri gye mumukuliza. Ezo tujja zirya tetulina buzibu obuzibu nze bwentya nziwaba tafunye mukisa guzaala mu maaso eyo ng'abaana be kati be balina okustandinga nga tabalina awo wensinga omulumiro waabwe. Obufumbo ye programu eyategekebwa eri obulamu bw'omuntu ng'alina egi gyatuukamu. Obuzibu bwe twafuna bwe kirina okuba obuzibu bwe twafuna nti lwafunawo substitute nti osobola okubeera nga toli mufumbo naye nga services z'obufumbo osifuna. Ebyo si bya buvunaanyizibwa. Kituufu. Era teyinza kukolamu na bwongo. Omulala agamba kakati nze my daughter is soon making 2 years. I can work with her naye ndaba ng'amumalako emirembe bwe nzija naye tayagala bantu tayagala kufuluma mu dduuka kyokka bwe muleka awaka azannya okufaako obufi teyeebakako na misana nze bwe muleeta yeebaka emirundi ng'ebiri. Nsaba kumpa ku magezi. Talina kujja ku mulimu. Ani maama? Omwana. Naye jjukira watugambe maama ayinza okuba single mother nga yalabirira omwana buli kimu yalina kiprovide. Tetujja kulamulira ku nsobi ziri ku single mother oyo. Ffe tujja mugamba nti omwana talina kujja ku mulimu. Ekyo nsobi. Era n'obwongo bwa abutta. Tayinza okubakola mu katale. Abakatale obamanyi. Bakuba wagagamba. Talina kujja ku mulimu. Eje yalina kubeera mu. Naye nga ate watugambe mubeere n'abaana bammwe. Yansi asigale waka. Omwana. Maama w'omwana asigale waka. Kati ate akoledde. Ffe situmanyi naye nti omwana tamuleeta ku mulimu ate tamulekera maid. Alindemu. Maama we yafa. Alindemu mwana wanaweza emyaka 7 ajje ku mulimu. Bw'aba ayagala omwana oyo abeere wa mugaso gy'alaga. Tulabyeko obuvidiyo kunankanioko ng'omumaidi akuba omwana ojjula omutta amukubye amulinnye ebyani ayinza obikkiriza olinda ebyo ku bubwo ate nno nga twafuna bufunyi mu kisaako kavidiyo ne bakakwata wali ebirabyo batakwata ebyo ebisinga obungi otalaba ebibeera eyo ebbali bijja kubeera ku woba ku wange ebisinga obungi sookumala okulera e Japan omwana omuwala kasaafumbirwa taddayo okukola paka ngo last born ayingidde P7 wangi kati ekimu ku bibiri kolako ekimu first born abeera alinga mu anti tebazaala kamu tebatera nnyo okukola ki ku lwaki omwana afe agenda kubonaabona eyo future y'eggwanga lyaffe ate kati aboneebone bakule nga alina omutima mubi ago mateeka ga government awo nebeera eyina kuba kasirooza mwezi ogamba abantu mutuule wansi mutuule waka nga tolina kyoproviding kati wano ewaffe buli omu yeeyi wootakoze emmere ya leero temugenda kulya lutalo naye nga ate n'abaana boobaagala bizibuzibu si byangu Imaamu tuve wano tuwe edduwa kakati nkutira omwoyo gwange nga tetunakuwa dduwa idi etuuse waliwo yabadde abuuza n'abatali basiraamu nabo basala ne bagaba basala nabo ebisolo ku idi ne bagabira abanaku nedda programu za idi kati babituwe ffe anti bakitegeeza agenda kusala idi akole programu zonna kubanga tulowooza nti okusala ekisolo basala busala ekisolo kuliko emirimu egisooka gyatandika dde emirimu
ateekeddwa okuba nga ddaagi gyagikola gyatandika nga lumu dhulhajja omwezi guno ogwa hijja kati alina okuba nga amanyi emikolo egyo gyonna gye gyatandikira so si ku nsolo yokka gyasalako ate bw'aba agenda kumanya egyo emirimu kiba kitegeeza notola shahada maliriza ebigambo byange nga nkukutira nti omwana wo ye projekiti yo egenda okusinga okuba ey'ebbeeyi gyoba osinga okutunulirako projekiti zino zonna ziyinza okugwa ne zifa petrol station negwa supermarket negwa naye omwana wo ye projekiti gyogenda okuganyulwamu nga gakuwedde giwe obudde giteekemu nnyo gisupervisinge gisabire nnyo esobola okuba nti evaamu bulungi naye nga yeetagisa nnyo okuteekamuuko okuba nti evaamu bulungi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amen. Thank you so much. Jonna gyetuvudde Imaam Kyeyune kutubadde naye ensonga oziwulidde baana kyabugagga ekiteekeddwa okuteekebwamu nnyo time sente omukwano byonna okusobola okubajjamu ate nabo babeere ba mugaso nnyo eri ggwe ng'okuze. Nze Farida, we'll see you again tomorrow inshallah. Idi Mubarak in advance.